Excellency the President. Ku ntandikwa ya sabbiiti eno Pulezidenti Museveni yakalambidde ku kukakasa amabago g'embalirira y'eggwanga n'alagira gaddemu okwetegerezebwa Paalamenti. Omwaka gw'ebyensimbi gutandika ku Mande nga 1 Julayi nga baayisiza ya triliyoni 7.2 eyalese bannansi nga beewuunya ssente we zinaava n'okulowooza oba waliwo ekkobaana okubbiramu ssente. Yawandiikidde Sipiika wa Paalamenti Anita Among naye ayisa ababaka bukubirire ku Lwokubiri nga 2 Julayi okutereeza ensobi. Mu lutuulo olwasembayo Sipiika Among yasindika ababaka mu luwummula okutuuka nga 23 Julayi. As a house, we are giving you 1 month. We are giving you 1 month of recess. Wadde kiri mu nkola Pulezidenti obutassa mukono ku mabago ku mulundi guno ababaka batidde nti kyanjawulo. Si kya bulijjo etteeka lino lya appropriation bill okukomezebwawo naddala nga bajeti emaze okusomebwa n'okuyisibwa. Komyawo kiba kitegeeza nti mulimu ensonga gye yarabye yeetaaga kuddamu okwekenneenya. So n'olwekyo ffe tugenda kukola omulimu gwaffe nga bagituwadde ku Lwokubiri olujja tugiyitemu bwe tumala okugiyitamu okusinziira ku Pulezidenti byaba atulaze tutereeze ensonga eyo. And the rules provide that the President can actually agree with you, with the Parliament, and sign the bill, and it then becomes law. Or the President could have some issues in the bill passed by Parliament that is not comfortable with, or that he needs to be reconsidered. It is also normal, and we have had so many bills returned to Parliament for reconsideration. Bizenga babaka batano kuli Sise Namojo, Paul Akamba, Yusuf Mutembuli, Ignatius Wamakuyu Modimi ne Michael Mawanda baliruzira ku byekuusa ku kusaba enguzi n'obubbi bw'ensimbi. Ssentebe w'akakiiko k'embalirira era omubaka wa Kakyumbala Patrick Nsiyaji naye akunyiziddwa ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango. Nampala wa gavumenti Dennis Hamson Oboa ategeezezza nti ekyokuddamu okwekebejja embalirira nga Pulezidenti bw'asabye tekimenya mateeka nga baakumanya byanokoddeyo wekyajja. If he chooses to return the bill in writing, that means that particular concern raised or concerns raised by the President will be read on the floor, such that the entire Parliament that did the approval should understand that His Excellency the President is returning this particular bill to Parliament, and his concerns to be addressed by Parliament are A, B, C, D. So we wait until Tuesday at 10. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sabala mu Soroti TV.